tunaddayo enkya twetonde effujjo lyatuyize naye kino kirala nnyo teri muceere teri nnyama yadde sente naye tunyumirwa tunaddayo enkya twetonde bambi munatusonyiwa tuneetonda bino birala tuneetonda effujjo litusiize pulezidenti w'abantu wati wabeera teri mmere yadde omuceere naye tunyumirwa obulamu bulungi okukamala tunaddayo twetonde maama tuneetondeeta effujjo litusiize amaanyi effujjo litusiize awo kiraba tuneetonde ekyakoyi Poliisi mu Arua sofa yakakwata abawagizi ba NUP abasoba mu 32 era nga ebavunaana kola fujjo kukuba motoka za poliisi mayinja oluvannyuma lw'okubeera nti babadde bo mukiibi ne gurupu ye bagezaako okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okwakisesinga ekibuga Arua n'okugenda okugula ofiises z'ekibiina. Kakati abantu baaganye nga poliisi bwe yatunyonyodde naye nga bojjukira nti munnange abeeyo balalamu bwe bw'oba okutta emmundu tolowooza nti oba okutta ekyamaanyi gye bali kubanga bo wano mu Uganda bw'oba okategorizinga abantu nakki kwegamba kibatatya oba kibasobola obulungi abantu beeyo emmundu bo balaga nti bagisobolera ddala naye bino byonna byavudde ku ki poliisi nga weewuunya lwaki ebulookinga Bobi Wine okubeera nga akisesinga ebibuga byonna yonna mu West Nile so nga ate twakitegeddeko nti babadde bategese ku lunaku lwe lumu Bobi Wine walina okubeera ng'abeera mu Arua Alien Skin nga basuubira okuba nti yasinga Bobi Wine amaanyi kati ne bamutwalayo mbu baggulewo omupiira bataddeyo tournament mbune akulira ghetto mu Uganda zighetto mu Uganda yonna simanya afandaani naye byonna byaganye okuswana kuba kw'amaanyi nnyo kakati essaawa eno poliisi bwetyo naye biki ebyabaddeyo kasobe tulabe ebyabadde ku kisaawe abasazeeko wano eyategesera ebifulopinze abadde azze ku mpaka z'emipiira gy'abaana ba ghetto okuba ng'agigalawo ne Meja Emma Kuteesa akulira ghetto zonna abatute mu kisaawe wagenda bakubira tebereza abo abategese tournament eyo weewuunye nti obedda bagenda bakola ebivulu mu bibuga wonna mu trading center wonna Bobi Wine nga bamuziyiza okubeera nti ayitayo yonna eyo ku street sezo bamuganda togendayo kati ng'olwo baagala nti abantu baleme kuwa attention Bobi Wine attention bagiwe mu Alien Skin imagine Alien Skin kubanga batugamba nti Bobi Wine kubanga balina enjogera yaabwe batugenda tugamba nti Bobi Wine mbu abantu tebangeze mulabanga omunabi yabufuzi gwe beesiga wabula bageze omulabanga omukozi w'effujjo mwe yakola effujjo mu Arua kugulya omulundi bwe bagamba nti bakuba emmotoka ya Museveni amayinja mbu naye nabo ne batwala omuyimbi kale omuyimbi n'avayo ng'akasima ebbumba naye kakasente yakafunye n'avayo ng'akasima ebbumba kakati abantu be baakutte we tulagaawo akatambi mwakalabe ku mutimbagano wonna nsobola okuddiramu we waavudde akabasa abaana balumba bulumi bano abaana ba Arua mu kibya mugamba ddayo excuse me President ayiseewo sawa ya bakubisa amasannyalaze President ayiseewo abantu babakuwa pepasi bena amasannyalaze tiyagasanyose amayinja gatandise
abaana batandisa amayinja mukibira era abaana ba Arua. Owulidde endowooza nti abantu nga babakuba pepper spray n'amasannyalaze. Pepper spray n'amasannyalaze. Can you imagine? Nti batuuse n'okufuna obuumu obw'amasannyalaze bagende bakubisa abantu. Naye nga bakimanyi bulungi nnyo lyagenze campaigninga. Era nga bwe kirambikiddwa mu kakiiko k'ebyokulonda nga bwe yabategeezezza. Naye bo batutteyo anti-riot team yaabwe. Abantu bali mirembe gyabwe bali mu vibe nga bw'olabyawo. Bo baagala okugyayo ensonga yaabwe nedda. Kati omuntu gwe baagalanga omuyimbi oba ng'omuntu eyakola effujjo then kireke kiyite. Kati baddeyo ku mulamwa bawagire ow'ensonga mwe mwagala bawagire mwe musuubira. Kati akalulu awo ndowooza ke kalina okubeera nga kasalawo nti kye twalowooza kye twateebereza kituufu. Kubanga ate era singa Bobi Wine yali muyimbi buyimbi nga bwe bagamba ng'okuyimba tekulina makulu baali badde bamukkiriza okukola ebivvulu. Kubanga era abantu baba bagenda mulaba ng'omuyimbi kikomaawo. Naye munnange nga bwe nkutegeezeza nti bano abasajja babadde bategese bulungi nnyo alien skin waabwe bamutwaleyo nga waliyo ne akulira ghetto zonna mbu bwe batuuseeyo munnange ebintu ne bigaana. Abantu ne batajja obwana obuto bwagenzeeyo butasobola kubanga ajjukira nti Namungi w'omuntu yasusse mu Arua nti abantu babadde bangi nnyo nga almost kwegamba bw'oba tolina maanyi kubanga tosuubira kuba nti n'abakadde babadde Namungi w'omuntu oyo. Abakadde kitegeeza babadde bali eyo nti abo bonna boolaba awo be bantu abali energetic kubanga tosobola kusavaivinga kanyiga ako. Nti n'abakulu babaddeyo era bonna nga bayimiridde balaba ekigenda mu maaso muganda wange ewatali kubuusabuusa kwonna. Naye poliisi nga byonna bimaze okugaana kati ne bafunawo ke balina okubeera nga beekwasa kubanga omuntu omu yabadde angambye nti yeewuunyiza nnyo okuba nti tewabaddewo kukwata abantu mu Arua. Naga kijja kitya bayinza okubaviirako awo. Kakati munnange ekyo bwekito bwe kyabadde nti kituufu abaana balonze amayinja nga poliisi emaze nabo kubakolako effujjo nabo ne batandika okubeera nga beetaasa era emmotoka ne bazikuba. Naye tetumanyi nti abaakubye oba banuupu oba kubanga jjukira nti okwekwasa kubaawo mu buli ngeri yonna mu ango zonna. Kakati munnange nga bwe ndakutegeeza nti poliisi oludde yakakwata 32 aba National Unity Platform mu Arua City era nga kigambibwa okuba nti bano bakozesa amayinja ku mmotoka za poliisi ne bazidamaginga. Kakati bino byonna byavudde ku kuba nti poliisi ku lunaku olwokusatu n'okwezi 19 2025 oluvannyuma flag bearer w'ekibiina kya NUP babadde bamuganja okubeera ng'ayingira Central Business District ya Arua. Kakati okusinziira ku Western Regional Police spokesperson Josephine Angusia ono agamba nti bino byonna fracas eno okubaawo byavudde ku Kyagulanyi bamuganya okubeera nga accessinga city center. Jukira abantu babe babaddeyo bo nga bayise ebivulu poliisi ng'eri bakuuma n'amagi bakuuma poliisi n'amagi bayise ebivulu mujje ku mupiira mujje alien skin agenda kubaayo mujje abamanyi nti abantu ate banaagenda okulaba Bobi Wine already eno alien skin yamala dde okubafumba nga bwasinga Bobi Wine kati amaanyi nga bwamusinga amaanyi ng'omuyimbi. Kakati munnange ne batwala omuyimbi nga basuubira okuba nti nabali bagenda kulaba Bobi Wine ng'omuyimbi. Kati nti badde bamuganya okuyita mu city center nga ayita mu direct route
naye mbu bwatyo mbu n'abuukira bodaboda mbu n'abikka feesi ye ne helmet bodaboda yabadde teriiko namba plate bwe batyo bu ne bamutambuza okumutwala ku offices za NOP wali ku Oli Central Division. Kakati n'alinnya waggulu ku kizimbe poliisi bwetyo binyonnyola n'alinnya ku rooftop nejjukira abantu nga bangi nnyo tebaamuwanuleyo jjukira Bobi Wine bw'abayitako abayitako n'abantu babamuwerekera ne poliisi emuwerekera ebayitako nga tebabanyeze kugamba bote bw'asalawo okubayitako abayitako ne poliisi ekolaki ku bigere babulookinga emmotoka kati munnange bw'atyo teri amukwatako nti olagawa nedda munnange Bobi Wine alinnya ku kizimbe waggulu ekitannaggwa okuli offices n'ayogera n'abawagizi. Kakati ebyo poliisi ng'etunnyonnyola era abantu batugamba nti n'emmotoka ze baakubye weeziri bazirina n'ennamba ne bazituwa emmotoka mbu balina CCTV camera footage mu kamera zaabwe bezaakutte era nti bali ba analysts bali mu kunoonya nti ono yoono nga babakwata nga babasiba bali mu kuyoola bali mu kikwekweto ky'amaanyi nnyo ebifaananyi babijja ku kamera jjukira nabo bennyini babeera kamera ezikwata abaana mbu emmotoka baazidamaginze era okusinziira ku ba inspector baabwe kale tewaliwo muntu kwegamba agambibwa nti yafunye obuzibu kampeyini zonna zabadde conducted successfully n'abapoliisi bennyini okuliko okukubisa abantu amasannyalaze n'okukuba tiyaggaasi nabo tekuli yakubiddwa jjinja simanyi oba ejjinja eryakubye emmotoka lyasituddwa abantu oba 3 bameka teri amanyi naye nga bwekityo bwe kyabadde kakati ebyo biri awo tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine yakakampeyini nga districts eziri eyo mu 146 so tannaba kubeera nga aweza 146 naye nga yakakola ku 146 yakatambulako 67 bwekityo bikirina okuba nti district zirina kubeera 146 naye yakatambulako 67 mbadde nkyogedde bubi naye nti batutunuulira embeera eriwo embeera eraga nti waliwo obubonero bungi nnyo kwegamba nti waliwo omuntu asambagalira mu coffin ayagala okubeera ng'akozesa obuolyayo bifaananyi byebakwate bye batulaga Bobi ntabadde n'abantu naye ate nga ffe tulaba ku live ng'aba n'abantu batambulira mu bulimba okulaga nti ddala Bobi talina buwagizi naye nga already mu Arua ku Royal Hotel gye yasuze oluvannyuma ng'alina okugenda e Marach zabadde kilomita nga 43 awo ate ava e Marach agende Terego ebyo yabimaze yavuddeyo dda kilomita nga 2 okuva ndowooza e Marach okutuuka e Terego 22 awo tewabadde distance nene nnyo eri awo era yagenze n'akampeyinga ye bulungi nnyo era abavubuka balabiseeko nga ababodaboda beeswanta banoonyanoonya ssente awo kumpimpi avugeyo abasaabaze omu 2 afune amafuta agakolaki agamutwala nga bagamba baagala kumweyongeza kyobula ng'eri mu Western babakwata ne babateeka mu musomo nga bamanyi tebalina ngeri gye bayinza kugaana kugoberera Kyagulanyi kwata emitwalo 2, 3, 4 abali basobola bagaininga ganza okuvaano mumala kumpiina kwata mugende eri nga tebaagala bawerekere Kyagulanyi naye nga ekyo bw'okigeraageranya n'omuntu gwe bagamba nti abantu baagala kumulaba nga muyimbi gw'osuubira okuba nti emitwalo 2, 3 ogumu gy'owadde omuntu gigenda kumuleetera okukyuka omutima kubanga bangi bavaayo ne batugamba nti bannange ffe twagenze lwa kufuna kasente ebyo munnange tuneeyongera okubeera nga tubiraba naye nga ky'oba omanya nti abasajja balabika balina kwegamba embeera ey'obutakkiriza era nze akalulu tugenda kasuula protest vote naye bwe ntunuulira ebigenda mu maaso
bindeetera okweraliikirira okukosa n'ewalala yonna obululu gye bukubiddwa tujja kujja tubirabe wa obululu gye bukubiddwa ewalala bannakyemalira gye bali era n'ennangirira gye babalangiriramu mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large naye nga abaana baffe abali mu 31 olwedde bakwatiddwa mu Arua nga babavunaana kubeera nti bavandalizinze emmotoka za poliisi